Can I, a moment please? Can I have all of you first move this side? There's something we just need to do, small. We're all going to do, but we're just going to spread a bit, mix inside and spread. Excuse me. We're going to give everyone. I need that clear. Do you understand what I'm saying? So, let's give Kobe this time. You should be smiling, happy to get it. Get this photo very well. Ala nangoli wa yero. Achikubye. Wamo chikubye. Okay. Tuletea kalendala oba bonna mwebali. We had 3 schools. I think ndabamu bano, ndabamu pink and these ones for the sports wear. Are there 3 schools there? Jessica, raise your hands. Jessica. So, then Buwanva, there are only 2 atenga tuli waka. Then St. Mary's, Buwanva baddemu. Yeah. A moment. A moment. Wait. Where's the president? Are we giving them only one? I'm not sure. I'm just taking this. How many are we giving them? We need to find out the number. Each is getting one. Yes. Right. Banange, first go back where you were. I need you in that photo, please. But we need more blues, eh? Blue uniform. Come, Buwanva, join me. Which blue? This one? Buwanva. At the end of Fune? No, nae in another way. Did you register? Yeah? You're sure? What registered? Yeah, baby. Which class are you? Blue. You're in people. So try it about P5. Okay, President, I'm going to request you to be and guess what? I need a clear photo. You see, when you come in when I've not called you, you're going to disorganize me. And you shall not leave this place early. We will need to go back home. So, I'm going to request us now. Let's move this side. Come this side. Come this side. Come this side. No. Come. Let's move. I'll give you one. For your sister. You have a sister? Rachel, please join. We need numbers. Sacrifice their little to give you such. And you know how valuable it is, right? Now I need some smiles when you're holding what? You can don't be static as if Kalagamba ulimu. Hey. Bolia we mawega. Everybody say cheese. Cheese. Everybody say fene. Everybody say fene. Again fene. With it very high. Okay, thank you. Have you taken, you guys? You only come when you need pass. If you don't need but I'm going to take that. So check it. Now, but some are so small, they are for young children, really. Which classes do we have here? P3.
Amanya gange nze Majorine Nantabi nga nsanyuse nnyo okubeera wano okwegatta ku ba Rotary Club. Nze nva mu kitongole kye bayita Mschana Uganda. Mschana Uganda tukola ku nsonga z'abawala n'abakyala era nga okusingira ddala tukola kye bayita reusable sanitary pads. Pads zino ezoozebwa. Lwaki tuzikola? Titwagenda nga tutambula mu masomero ag'enjawulo mu byalo eby'enjawulo ne tusanga nti baana bangi tebagenda ku ssomero lwaki nti tebalina byakukozesa mu nnaku ezo ez'omwezi ate nga tukimanyi nti zino ennaku ez'omwezi kitundu ku ffe abakyala oba abawala. So ne tuvaayo nga Mschana ne tutandika okukola kye bayita reusable pads. Paaka yaffe bweti bwerabika era nga paaka eno ejjamu pads 3. Zino pads 3 woziwa omwana omukuuma mu ssomero omwaka mulamba. So leero tusanyuse nnyo okwegatta ku Rotary Club of Sonde okujja wano okugabira abaana abali mu ssomero reusable pads zino okubakuuma mu ssomero basobole okutuuka ku biruubirirwa byabwe mu bulamu. Era just maybe okulaga ko pad katono nga weŋŋambye paketi eno erinamu pads 3 era nga bweti bwefaanana ogibikula bweti. Era leero tusomesezza abaana engeri gy'okuzikozesaamu, okuzooza, okuzikuuma nga zitukula kubanga era tuwulidde nnyo nti waliwo abazikozesa nga tebazikozeseza bulungi ate ne muvaamu endwadde. Tetwandagadde ekyo ate kituukewo. So buli wetugaba pads zino tujja ne tunnyonnyola omwana ogikozesa otya, ogyoza otya, ogiterekawa, ogigolola togigolola. Ebintu byonna ebyo tubigamba abaana basobole ogikozesa obulungi ate bayambe okusigala mu ssomero. Mwebale nnyo aba Rotary Club. N'ekirala kye tukoze tumanyi nti abaana abawala baba bakuze okuva ku myaka 10 mpaka 18 periodi eba etandika oba obudde obw'ensonga obw'abawala nga butandika. Ate tumanyi nti waliwo abaana abatasobola kufuna pads zino zetukozesa omulundi ogumu n'osuula. Kati nga Rotary Club eyo Sonde tufunyeyo abatuyambako aba club members ne tubulayooko reusable sanitary towels ne tukolagana ne Mschana ne batuyamba ne bazikola. Kati tufunyeyo tuzze wano tuyambyeko abaana abo abatasobola okufuna zino pad za bulijjo ez'okugula n'okozesa n'ogisuula. Eno pad zetubawadde bazikozesa ne bazooza ate ne baddamu ne bagikozesa. Tubawadde set erina pad 3. Kati omwana mu kifo obudde obw'ensonga buba buzze mu kifo ky'okufiirwa okusoma kubanga talina kyakozesa. Kati kino kimuyamba n'abeera ne pads ezo n'azikozesa so that asome kubanga abaana abawala oluusi period bwetuuka baba talina pads, talina kyakozesa, ekitegeeza nti ezo ennaku 3 4 5 aba tasoma. Ate bw'aba tasoma ate n'atasoma buli mwezi period bw'eba etuuse afiirwa kingi. Katugezezaako okuba pads no kubanga we are following tetugamba keep a girl in school oba tuyambe omwana omuwala asigale mu ssomero naye asome obudde buno bwonna bwe banne bwe babanga basoma so that abeere nga asobola okukompitinga bulungi ne banne ate tafiirwa so that exams bwe zituuka aba asobola. Embeera tebadde ya mulembe nnyo mu baana ab'obuwala kubanga abasinga obungi nga bwe mbagambye nti low income earners gye bava. Most of these things tebabirina lwakuba nti era ne gavumenti ebadde efubanga etwayoko some boxes
ezitali zino eziri reusable nga zemutuleetedde leero, kubanga zino zo bazikozesa ne bazisuulayo, bazikozesa ne zisuulibwa, naye at least kino kigenda kubongeramu amaanyi malungi nnyo okubeera nga bali clean and ne sanitation yaabwe kyemanyi nti omutindo gugenda kweyongera kubanga zino ziri reusable, balina okuyiga engeri ey'okweyonjamu n'okubeera nti bazikuuma. Abamu babadde nga batya, naye tulina senior woman teacher tubadde tuba meetinga weekly okuba sensitizinga, they talk to them ne babanga tebatya nti embeera eno bw'eba ezze temukitya, it is normal. So babadde bagezaako okubeera nga they come to school. Mbadde nfuna ekiseera ekizibu kubanga mbadde sina kyenkozesa, naye kati batuwadde omukisa ne batuleetera, kati ngenda nfuna ekyokukozesa. Mbadde nfuna ekiseera ekizibu kubanga ebiseera ebimu mbadde nsumbuzibwa kubanga mbadde sina kyenkozesa, naye kati nfuna ekyokukozesa. Kati era mbadde n'ebiseera ebimu nga bintawaanya ng'oluusi oba okozesa bugoye ofunye ne bakuwaayo, naye kati nina era ekyo nkyebaliza Katonda. Nga tetulina byakukozesa nga tutya okujja ku ssomero, oluusi tumala nnaku 5 4 nga tetujja ku ssomero, ate nga waliwo ebintu ebimu ebituyitako kijja kunnyambangako. I was having a hard time to have this because these things are going to help me for the long time, and I'm going to use them because they're going to help me to control my pace.